Sapuli ebibonyobonyo omusanvu ebya nnyaffe Bikira Maria. Maria nnyina Katonda, tuyambe tuli baana bo, tusabire eri Katonda atuwe bye twetaaga. Sapuli eno esobola okusomebwanga noveena, esobola okusomebwanga sapuli endala gye tusoma mu nnaku zaffe eza buli lunaku. Esobola okusomebwa ku nnaku ezo eziriko ebikolwa eby'okunyolwa ng'olunaku olwokubiri oba olwokutaano. Esobola okusomebwa wonna we twetaagidde okugisoma, naddala nga nina ekyetaago eky'amaanyi oba nga waliwo abaŋŋambye okubasabira. Sapuli eno ey'ebibonyobonyo omusanvu ekozesebwawo. Sapuli eno yatandika mu myaka emikadde gye bayita egy'omu makkatikkati, Middle Ages, mu kyasa ekye-14. Bikira Maria ow'ebibonyobonyo omusanvu ye yalabika emirundi ebiri mu kyasa ekyo ekyogeddwa, n'amala n'alabika ne mu biseera byaffe bino. Kati Bikira Maria buli kifo ky'aba alabikiddemu, obubaka bw'awa lye linnya lye bamutuuma, naye nga Maama Maria ali omu bw'ati. Kati Maama Maria ow'ebibonyobonyo omusanvu gwe twogerako mu sapuli eno era alabikidde mu bifo bingi, naye ebifo bye yalabikiramu n'obubaka bwe yabiwa, bwe yawa obubaka obubaka bw'ebifo ebyo n'abantu bwe yabikwasa ba mirundi ebiri nga bwe tuwulidde. Kati mu kyasa ekyasooka yalabikira omuwala amanyiddwa ng'omutuukirivu Bridget ow'e Sweden, era nga okutandikawo devotion eno yatandika n'omukyala oyo oba omuwala ow'emyaka egyo. Yali nga obulamu bwe bwonna butambula ne Yezu Kristo, era yali ayagala nnyo okufaayo ku bantu abali mu bwetaavu n'abanaku. Mu biseera byaffe gye tuyinza okuyita modern popularity, ekyasa ekyakaakati, Bikira Maria yaddamu ati naawe obubaka bwe bumu. Kyetuva tubeera nti tubageraageranya ekyasa ekyasooka n'ekyakaakati, bonna baafuna obubaka bwe bumu. Mu kyasa kyaffe yalabikira ekibeho Rwanda mu 1900 mu myaka egy'ekinaana, 1908. Mu kulabika bamenyako omuwala omu, naye ng'abalabikirwa baali 3, naye eyeetika obubaka obwo yali Maria
Kereya mu Kaŋŋango. Omuwala omuto ono oba omukyala omuto obubaka naye yabutambuza nga bwe yabuweebwa. Era okufa kwe yafiira mu kittabantu genocide ekyali e Rwanda omwafiira abantu enkumuliitu. Naye nga banne ababiri bakyaliwo era ng'omu Natalya yakuuma ekifo ekyo, omulala ali mu bubiikira. Tulina ensonga nnyingi lwaki tusoma sappuli eno ey'ebonyobonyo 7. Mu kyasa kino mitima gyaffe ensonga zaffe tuzimanyi. Omwezi ogw'omwenda gwe gwaweebwa nnyaffe ow'ebonyobonyo 7. Omwezi ogw'omwenda era ng'olunaku lwe lutuukanga 15. Olunaku lwe mu Luzungu olumanyiddwa nga Feast Day of Our Lady of Sorrows lutuukanga 15, naye nga sappuli nga tumaze okwogera esobola okusomwa obudde bwonna. Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu, amiina. Ako kabonero k'omusaalaba ke kabonero k'okukkiriza kwaffe. Nnyaffe Mariya mu sappuli eno alinga atugamba nti, baana bange bwe mutya ennyo okubonaabonyezebwa munswaza, mundabireko. Sappuli eno tugisome lunywe tuyigirize n'abalala bangi. Ayi Katonda jangu onnyambe, ayi Mukama yanguwa okuyamba. Tutendereze Mukama mu ssaala ey'ekitiibwa. Ekitiibwa kibe ekya Paatiri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Mutuukirivu nga bwe kyali olubereberye na kaakano na bulijjo emirembe n'emirembe. Amiina. Twongere okwenyikiza mu kukkiriza kwaffe nga tusoma essaala ey'okukkiriza kw'Ekereziya. Nzikiriza Katonda Paatiri omuyinza wa buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yezu Kristo omwana ali omu yekka, ye Mukama waffe, yali mu lubuto ku bwa Mwoyo Mutuukirivu, n'azaalibwa Bikira Mariya, n'abonaabona mu mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe. Olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu, atudde ku gwa ddyo gwa Katonda Paatiri omuyinza wa buli kantu, alidda okulamula abantu abalamu n'abafu. Obwakabaka bwe tebuliggwaawo. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu n'Ekereziya omutuukirivu n'okussa ekimu okw'abatuukirivu n'ekisonyiwo eky'ebibi n'okuzuukira okw'emibiri n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Essaala eyanjula. Katonda wange, nkutonera sappuli eno ey'ebibonyobonyo 7 ku lw'okugaziya ekitiibwa kyo n'olw'okussaamu maama wo omutukuvu ennyo ekitiibwa. Nja kwebuulirira ku kubonaabona kwe era kugabaneko. Nkusaba ng'oyima ku maziga ago
ge yayiwanga mu budde obuzibu. Ompe wamu n'aboonoonyi bonna enneema ey'okubonerera ebibi byaffe. Tukiddemu wano emirundi 3. Mpa wamu n'aboonoonyi bonna okubonaabona okujjuvu okw'ebibi byaffe. Mpa wamu n'aboonoonyi bonna okubonerera okujjuvu okw'ebibi byaffe. Mpa wamu n'aboonoonyi bonna okubonerera okujjuvu okw'ebibi byaffe. Okwenoonya. Mu ssaala ez'enjawulo ze twesomera nga Ssekinnoomu, nga muno mw'otwalidde n'okwebuulirira, kiba kirungi nga okola okwemanyiza okudda erisenga osenga omutima gwo. Weemanyiza okudda erisenga omutima gwo, kuba okwenoonya kuno kuyamba nnyo mu kutukuza emitima gyaffe awatali kuddirira. Mu kwenoonya tutunuulira ebikolwa byaffe n'endowooza zaffe, ebirungi n'ebibi, wano ne twekebera munda muli nga tuddamu okwenenya mu mazima ebyo ebigenza obubi, ate nga tuddamu okuwera nga bwe tugenda okwewala ebifo, obudde n'abantu abatusuulamu obubi, ko n'okwewala ebikemo okutwaliza awamu. Twenenyeza Omukama nga tusoma essaala ey'okubonerera. Essaala ey'okubonerera. Katonda wange, mboneredde nnyo ebibi bye nakola, ate ggwe nga tobyagala, kuba gw'oli mulungi nnyo, omwagaliro ddala, ate kuba okyawa ekibi, nga mpeereddwa enneema yo, nkomye kuno, sigenda kukujeemera. Amiina. Tusome essaala Mukama waffe Yesu Kristo gye yatuyigiriza ng'ayita mu batume be. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, byagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totuleka kugwa mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi. Amiina. Tusome essaala ya Maama Mariya. Tukisome emirundi 3 nga muganda waffe Elizabeti we yagiraamiriza. Mirembe Mariya, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weebwa omukisa mu bakazi bonna, n'ezo omwana ow'endaayo wa mukisa. Mariya omutuukirivu na Katonda, otusaabire ffe aboonoonyi, kankana mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Mariya, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weebwa omukisa mu bakazi bonna, n'ezo omwana ow'endaayo wa mukisa. Mariya omutuukirivu na Katonda, otusaabire ffe aboonoonyi, kankana mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Mariya, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weebwa omukisa mu bakazi bonna, n'ezo omwana ow'endaayo wa mukisa. Mariya omutuukirivu na Katonda, otusaabire ffe aboonoonyi, kankana mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Nnyaffe ajjudde obusaasizi, jjukizanga emitima gyaffe,
okubonaabona kwa Yezu mu bulumi obw'omusaalaba. Okubonaabona okusooka, okulanga kwa Simeeyo. Bikira Mariya asingira Katonda omwana w'omu yekka mu kiggwa. Omukadde omutukuvu Simeeyo n'amugamba nti, laba, ono ateekeddwawo ku lw'okuzikirira ne ku lw'okuzuukira kw'abangi mu Isirayiri, era aliba kabonero ke banaamuwakanyanga. Naawe omutima gwo ekitala kiri gufumita. Mu bigambo bino mwe yayita okulanga okubonaabona okuyitirivu era n'okufa kw'omwana we. Ebintu ebyo Yesu, Ai Maria gwe byolanga, mu myoyo gy'abaana bo. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lye litiibwe, obwakabaka bw'obuggye by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuwe leero emmere yaffe eya buli lunaku, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Totuleka kugwa mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi. Amiina. Mu Sapuli ebibonyoobonyo 7, ngera yawulira nti mbibonyoobonyo 7, n'emirembe Mariya tusoma emirundi 7. Bw'oba nga tetulina Sapuli ya Maama Mariya ebibonyoobonyo 7, tusobola okukozesa Sapuli ya Maama Mariya tusomerako Sapuli eŋŋanzi eya buli lunaku, naye nga era tubalako empeke 7. Mirembe Mariya, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weebwa omukisa mu bakazi bonna, neeza omwana ow'endaayo wa mukisa. Mariya omutuukirivu wa Katonda, otusaabire ffe aboonoonyi, kankana mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Mariya, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weebwa omukisa mu bakazi bonna, neeza omwana w'endaayo naye wa mukisa. Mariya omutuukirivu wa Katonda, otusaabire ffe aboonoonyi, kankana mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Mariya, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weebwa omukisa mu bakazi bonna, neeza omwana w'endaayo wa mukisa. Mariya omutuukirivu wa Katonda, otusaabire ffe aboonoonyi, kankana mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Mariya, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weebwa omukisa mu bakazi bonna, neeza omwana ow'endaayo wa mukisa. Mariya omutuukirivu wa Katonda, otusaabire ffe aboonoonyi, kankana mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Mariya, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weebwa omukisa mu bakazi bonna, neeza omwana w'endaayo naye wa mukisa. Mariya omutuukirivu wa Katonda, otusaabire ffe aboonoonyi, kankana mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Mariya, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weebwa omukisa mu bakazi bonna, neeza omwana w'endaayo naye wa mukisa. Mariya omutuukirivu wa Katonda, otusaabire ffe aboonoonyi, kankana mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Mariya, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weebwa omukisa mu bakazi bonna, neeza omwana w'endaayo wa mukisa. Mariya omutuukirivu wa Katonda, otusaabire ffe aboonoonyi, kankana ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Nnyaffe ajjudde obusaasizi, jjukizanga emitima gyaffe okubonaabona kwa Yezu mu bulumi obw'omusaalaba. Okubonaabona okwokubiri.
okubungira emisiri. Bikira Maria yeesanga ng'alina bulina okubungira emisiri okusobola okutaasa Yezu ekiganyizo kya kabaka Erodi era yayagala okumutta. Ebintu ebyo Yezu ai Maria obyolanga mu myoyo gy'abaana bo. Kitaffe ali mu ggulu erinnya liyitibwe obwakabaka bwo byagala bikolebwa mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Emmere yaffe eya buli lunaku otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola ebibi. Totuleka kugwa mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Ku mpeke zino 10 nsomako Mirembe Maria 7 era ntunulako n'endaba nga wasigaddeyo empeke 3 nemanya nti 7 kuweze. Mirembe Maria ojjudde enneema Omukama ali naawe weewa omukisa mu bakazi bonna n'ezo omwana w'endaayo wa mukisa. Maria omutuukirivu Katonda otusaabire ffe aboonoonyi kankana mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria ojjudde enneema Omukama ali naawe weewa omukisa mu bakazi bonna n'ezo omwana w'endaayo wa mukisa. Maria omutuukirivu Katonda otusaabire ffe aboonoonyi kankana mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria ojjudde enneema Omukama ali naawe weewa omukisa mu bakazi bonna n'ezo omwana w'endaayo wa mukisa. Maria omutuukirivu Katonda otusaabire ffe aboonoonyi kankana mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria ojjudde enneema Omukama ali naawe weewa omukisa mu bakazi bonna n'ezo omwana w'endaayo wa mukisa. Maria omutuukirivu Katonda otusaabire ffe aboonoonyi kankana mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria ojjudde enneema Omukama ali naawe weewa omukisa mu bakazi bonna n'ezo omwana w'endaayo wa mukisa. Maria omutuukirivu Katonda otusaabire ffe aboonoonyi kankana mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria ojjudde enneema Omukama ali naawe weewa omukisa mu bakazi bonna n'ezo omwana w'endaayo wa mukisa. Maria omutuukirivu Katonda otusaabire ffe aboonoonyi kankana mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria ojjudde enneema Omukama ali naawe weewa omukisa mu bakazi bonna n'ezo omwana w'endaayo wa mukisa. Maria omutuukirivu Katonda otusaabire ffe aboonoonyi kankana mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Tuzaako essaala nnyaffe ajjudde obusaasizi. Nnyaffe ajjudde obusaasizi jjukizanga emitima gyaffe okubonaabona kwa Yezu mu bulumi obw'omusaalaba. Okubonaabona okwokusatu okubula okw'amawona Yezu. Bikira Maria ng'agenze ku mbaga ya Pasika mu kiggwa yabulwa amayitire g'omwana Yezu era okumalira ddala ennaku 3 nnamba ng'ajjudde okunyolwa. Yamumagaamagako buli awasoboka nga bali wamu ne Yozefu. Essaala ebiwundu ebya Yezu. Ebiwundu ebya Yezu ai Maria obyolanga mu myoyo gy'abaana bo. Kitaffe ali mu ggulu erinnya liyitibwe
obwakabaka obuggye byayagala bikolebwe mu nsi nga ebikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya lunaku, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe wetusonyiwa abatukola obubi. Totuleka kugwa mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi. Amiina. Tuzaakira Mirembe Maria 7. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weewa omukisa mu bakazi bonna, neeza omwana ow'endaayo wa mukisa. Maria omutuukirivu wa Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kankana mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weewa omukisa mu bakazi bonna, neeza omwana ow'endaayo wa mukisa. Maria omutuukirivu wa Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kankana mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weewa omukisa mu bakazi bonna, neeza omwana ow'endaayo wa mukisa. Maria omutuukirivu wa Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kankana mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weewa omukisa mu bakazi bonna, neeza omwana ow'endaayo wa mukisa. Maria omutuukirivu wa Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kankana mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weewa omukisa mu bakazi bonna, neeza omwana ow'endaayo wa mukisa. Maria omutuukirivu wa Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kankana mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weewa omukisa mu bakazi bonna, neeza omwana ow'endaayo wa mukisa. Maria omutuukirivu wa Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kankana mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weewa omukisa mu bakazi bonna, neeza omwana ow'endaayo wa mukisa. Maria omutuukirivu wa Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kankana mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Nnyaffe ajjudde obusaasizi, jjukizanga emitima gyaffe okubonaabona kwa Yesu mu bulumi obw'omusaalaba. Okubonaabona okwokuna, Bikira Maria asisinkana omwana we ng'afa abina n'omusaalaba. Bikira Maria asisinkana Yesu ng'ayolekedde ku Kaluvaliyo, nga yeetisse omusaalaba omuzito ennyo kwe yali ali okumpi okukomererwa okutununula. Ebirundu bya Yesu, ai Maria gebyolanga mu mwoyo gy'abaana bo. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya littiibwe, obwakabaka obuggye byagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Tuwe leero emmere yaffe eya lunaku, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe otusonyiwa abatukola obubi. Totuleka kugwa mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria 7. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weewa omukisa mu bakazi bonna, neeza omwana w'endaayo wa mukisa. Maria omutuukirivu wa Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kankana mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weewa omukisa mu bakazi bonna, neeza omwana w'endaayo wa mukisa.
Mariya mutuukirivu na Katonda otusaabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Mariya ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weewa omukisa mu bakazi bonna, n'ezo omwana ow'endaayo wa mukisa. Mariya omutuukirivu na Katonda otusaabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Mariya ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weewa omukisa mu bakazi bonna, n'ezo omwana ow'endaayo wa mukisa. Mariya omutuukirivu na Katonda otusaabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Mariya ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weewa omukisa mu bakazi bonna, n'ezo omwana ow'endaayo wa mukisa. Mariya omutuukirivu na Katonda otusaabire ffe aboonoonyi kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Mariya ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weewa omukisa mu bakazi bonna, n'ezo omwana w'endaayo naye wa mukisa. Mariya omutuukirivu na Katonda otusaabire ffe aboonoonyi kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Mariya ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weewa omukisa mu bakazi bonna, n'ezo omwana ow'endaayo wa mukisa. Mariya omutuukirivu na Katonda otusaabire ffe aboonoonyi kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Nnyaffe ajjudde obusaasizi, jjukizanga emitima gyaffe okubonaabona kwa Yezu mu bulumi obw'omusaalaba. Okubonaabona okwokutaano. Bikira Mariya yaliwo mu makomerero ga Yezu. Bikira Mariya yali kumpi n'omusaalaba gwa Yezu, n'olwekyo obuswandi bw'obulumi bw'omwana we afa bwamusinsirira ddala mu busomyo. Ebintu ebya Yezu ali Mariya by'ebyolanga. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo littiibwe, obwakabaka bwo bujje, byagala bikolebwe mu nsi nga ebikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya lunaku, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Totuleka kugwa mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Mariya musanvu. Mirembe Mariya ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weewa omukisa mu bakazi bonna, n'ezo omwana ow'endaayo wa mukisa. Mariya omutuukirivu na Katonda otusaabire ffe aboonoonyi kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Mariya ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weewa omukisa mu bakazi bonna, n'ezo omwana ow'endaayo wa mukisa. Mariya omutuukirivu na Katonda otusaabire ffe aboonoonyi kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Mariya ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weewa omukisa mu bakazi bonna, n'ezo omwana ow'endaayo wa mukisa. Mariya omutuukirivu na Katonda otusaabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Mariya ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weewa omukisa mu bakazi bonna, n'ezo omwana ow'endaayo wa mukisa. Mariya omutuukirivu na Katonda otusaabire ffe aboonoonyi kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Mariya ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weewa omukisa mu bakazi bonna, n'ezo omwana ow'endaayo wa mukisa. Mariya omutuukirivu na Katonda
otusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weewa omukisa mu bakazi bonna, neeza omwana w'endaaya owa omukisa. Maria omutuukirivu Nakatonda, otusaabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weewa omukisa mu bakazi bonna, neeza omwana w'endaaya wa mukisa. Maria omutuukirivu Nakatonda, otusaabire ffe aboonoonyi kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Nnyaffe ajjudde obusaasizi, jjukizanga emitima gyaffe okubonaabona kwa Yesu mu bulumi obw'omusaalaba. Okubonaabona okw'omukaaga. Bikira Maria alera omubiri gw'omwana we oguweddemu obulamu. Bikira Maria yaliwo nnyo, mukadde akazibu nga basogga effumu mu mutima gw'omwana we, ate oluvannyuma n'akkiriza okulera omubiri gwe ogutakyalimu kagamba. Ebintu ebya Yesu, ai Maria gwebyolanga, mu myoyo gy'abaana bo. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka obujje, byagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya lunaku, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatukola obubi, totuleka kugwa mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria musanvu. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weewa omukisa mu bakazi bonna, neeza omwana w'endaayo wa mukisa. Maria omutuukirivu Nakatonda, otusaabire ffe aboonoonyi kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weewa omukisa mu bakazi bonna, neeza omwana ow'endaayo wa mukisa. Maria omutuukirivu Nakatonda, tusaabire ffe aboonoonyi kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weewa omukisa mu bakazi bonna, neeza omwana w'endaayo wa mukisa. Maria omutuukirivu Nakatonda, otusaabire ffe aboonoonyi kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weewa omukisa mu bakazi bonna, neeza omwana w'endaayo wa mukisa. Maria omutuukirivu Nakatonda, otusaabire ffe aboonoonyi kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weewa omukisa mu bakazi bonna, neeza omwana w'endaayo wa mukisa. Maria omutuukirivu Nakatonda, otusaabire ffe aboonoonyi kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weewa omukisa mu bakazi bonna, neeza omwana w'endaayo wa mukisa. Maria omutuukirivu Nakatonda, otusaabire ffe aboonoonyi kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weewa omukisa mu bakazi bonna, neeza omwana w'endaayo wa mukisa. Maria omutuukirivu Nakatonda, otusaabire ffe aboonoonyi kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Nnyaffe ajjudde obusaasizi, jjukizanga emitima gyaffe okubonaabona kwa Yesu mu bulumi obw'omusaalaba. Okubonaabona okw'omusanvu. Bikira Maria yaliwo mu maziika ga Yesu. Bikira Maria yeesenvula n'agoberera omulambo gw'omwana we.
nga gutwalibwa ku ntaana, era yaliwo nnyo ng'ejjinja eddene likulungulwa okuziba omulyango gw'entaana. Ebiwundu ebya Yesu, ai Maria gebyolanga, mu myoyo gy'abaana bo. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lye littiibwe, obwakabaka bw'obuggye byagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuwe emmere yaffe eya lunaku, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe otusonyiwa abatukola obubi, totuleka kugwa mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, waba omukisa mu bakazi bonna, neeza omwana w'endaayo wa mukisa. Maria omutuukirivu wa Katonda, otusaabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, waba omukisa mu bakazi bonna, neeza omwana w'endaayo wa mukisa. Maria omutuukirivu wa Katonda, otusaabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, waba omukisa mu bakazi bonna, neeza omwana w'endaayo wa mukisa. Maria omutuukirivu wa Katonda, otusaabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, waba omukisa mu bakazi bonna, neeza omwana w'endaayo wa mukisa. Maria omutuukirivu wa Katonda, otusaabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, waba omukisa mu bakazi bonna, neeza omwana w'endaayo wa mukisa. Maria omutuukirivu wa Katonda, otusaabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, waba omukisa mu bakazi bonna, neeza omwana w'endaayo wa mukisa. Maria omutuukirivu wa Katonda, otusaabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, waba omukisa mu bakazi bonna, neeza omwana w'endaayo ne wa mukisa. Maria omutuukirivu wa Katonda, otusaabire ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Nnyaffe ajjudde obusaasizi, jjukiza nga emitima gyaffe okubonaabona kwa Yesu mu bulumi obw'omusaalaba. Okumaliriza, tusoma Mirembe Maria 3, tusoma Kitaffe ali mu ggulu 3. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, waba omukisa mu bakazi bonna, neeza omwana ow'endaayo wa mukisa. Maria omutuukirivu wa Katonda, otusaabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, waba omukisa mu bakazi bonna, neeza omwana ow'endaayo wa mukisa. Maria omutuukirivu wa Katonda, otusaabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, waba omukisa mu bakazi bonna, neeza omwana ow'endaayo wa mukisa. Maria omutuukirivu wa Katonda, otusaabire ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lye littiibwe, obwakabaka bw'obuggye byagala bikolebwe mu nsi nga ebikolebwa mu ggulu. Otuwe emmere yaffe eya lunaku, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi,
totuleka kugwa mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, byagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya lunaku, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatukola obubi, totuleka kugwa mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, byagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Otuwe emmere yaffe eya lunaku, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatukola obubi, totuleka kugwa mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Nnyaffe ajjudde obusaasizi, okubonaabona kwo kukuume nga kulamu mu mitima gyaffe. Tugisoma emirundi 3. Nnyaffe ajjudde obusaasizi, okubonaabona kwo kukuume nga kulamu mu mitima gyaffe. Nnyaffe ajjudde obusaasizi, okubonaabona kwo kukuume nga kulamu mu mitima gyaffe. Tuzzaako amatendo eri abo abasobola okusoma sappuli eno wamu n'amatendo gaakwo. Owooluganda, webala kwekumbira ku mukutu Mary Victor Catholic Collections YouTube channel. Kindly subscribe. Osabibwa n'obuwombeefu okunyiga ekide osobozese omukutu guno okubeera nti ate guleetayo essaala endala.